Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda okubayamba ku kizibu eky'okujjanjaba kinsiimbye. Kinsiimbye ono asumbuwa nnyo abantu. Gwe wenna ali eyo ng'osumbuwibwa nnyo ekirwadde kino, nkusaba owulirize nkuleetedde eddagala. Kinsiimbye bw'aba akukutte nkusaba amangu nnyo ofune galiki oba akatunguluccumu. Galiki oba katunguluccumu kisigala kye kimu kubanga galiki Luzungu ate katunguluccumu Luganda. So bwe ŋŋamba galiki oba katunguluccumu mba ntegeeza kye kimu. Bw'omala okufuna galiki oba katunguluccumu musekule, fuba nnyo olabe nti omusekudde bulungi. Bw'omala okumusekula beera ng'osiigaawo kinsiimbye w'akukutte. Siigawo n'amaanyi, kinsiimbye ajja kuba ng'akuta. Eddagala eddala eryokubiri ly'osobola okukozesa okujjanjaba ekirwadde ekyo ekya kinsiimbye, osobola okukozesa akatungulu. Bwe njogera katungulu ntegeeza kano akatungulu ke tukozesa mu kusiika enva. Akatungulu ako nako kalungi nnyo mu kujjanjaba ekirwadde ekyo. Funa akatungulu, bwe buba nga butono oyinza ofuna obutungulu nga 3, bwe kaba nga kanene ofuna kamu, kaba kajja kumala. Kakwate okasekule bulungi, bw'omaliriza okkasekula kasiigaawo wennyini w'owulira ng'olumizibwa. Mu kifo ekyo kyennyini kinsiimbye waakusiimbye. Siigirako ddala n'amaanyi. Eddagala lino leero lye mbaleetedde. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.